Dr. Sepiria Kizitolwanga webikyatuuse akawungezi kano akaleero. Minisita avunanyizibwa Minisita omubeezi w'ebyentambula Kabatsi alambudde omulimu ogukolebwa naddala ku kuddaabiriza awamu n'okuzza obujja ekyombo ekiyitibwa MV Pamba ku nnyanja Nalubaale. Agamba nti omulimu guno bwe gunaabanga guwedde ekyombo kino kigenda kuyamba nnyo okwetikka ebyamaguzi bingi kikendeeze ne ku ngeri y'enguudo za Uganda ezimu gye zoonoonebwamu ebimotoka birukululana. Bw'abadde alambula omulimu ogw'okuddaabiriza ekidyeri kya MV Pamba ku mwalo gw'e Port Bell Luzira, Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'entambula Kabatsi ategeezezza nga Uganda bw'eneetera okuwona ekizibu eky'ebimotoka ebyetisi by'emigugu biri kululana. Omulimu guno gwatongozebwa Minisita Kabatsi mu mwezi ogw'omukaaga oluvannyuma lw'ekidyeri kino okumala ebbanga nga kyafa kyokka ng'ebimotoka ebikozesebwa okutambuza ebyamaguzi nga bimazzeewo enguudo za kuno. Minisita agamba ebimotoka bino tebikooma kwonoona makubo wabula n'okuleeta akalippagano k'ebidduka. Kutuyamba okujja kaga ennyingi ezitambulira ku nguudo zaffe. Trucks nawo oziraba bwe ziba zijjudde Maraba olwo bwe bangamba nti zaali kilometers nga 3 kati eyo kago yonna tujja kugiyisa Ekisumu ejje n'amazzi wano ejjako trucks nga 22. Enguudo eziwera ng'olwa Port Bell zoonooneka buli lukya olw'ebimotoka bino. Omulimu guno gusuubirwa okumalirizibwa omwezi ogwokutaano omwaka guno mu gw'omukaaga ekidyeri kitandika okukola. Tuze wano okulaba eno ffere babadde bagikolako yali eri wano bakyagikolako naye bali mu kumaliriza kati etandika omulimu nga June etuuse ejja kuba etambula. Ebimu ku bimotoka by'amaguzi ebigenda okuggyibwa ku luguudo mulimu eby'amafuta, eby'ebikajjo n'ebirala. Byakayanja Amon, Crossroad TV.